Dear officer, the gun you are carrying is worth $2,000. Look how your gun is looking better than you. They pay you 400,000. 400,000 is what they pay you. But the gun you... Yes, mu mawulire ge tuyinawo wetwogerera nga poliisi eyungudde abavubuka abakunukkiriza omutwalo mulamba nga bano bamaze okuba nga baba traininga, bamaze okuba nga babawa okumpi buli kakodyo bagende maaso n'okuba nga beegatta ku abo abasirikale ba poliisi ababaddewo. Jjukira gye buvuddeko obadde ng'owulira numbers ez'ebitongole ebyokwerinda omuli ekitongole kya poliisi, omuli ekitongole eky'amagye, omuli ebitongole eby'enjawulo nga bakugamba nti ebitongole bino tebisinga bannayuganda bungi. Kakati olowooza poliisi kiki kyegenda maaso n'okuba nga yeetegekera? Kigambibwa nga twolekera akalulu ka 2026 ab'ebyokwerinda batono nnyo, era poliisi egamba nti eyungudde trainings ebangudde era ina abavubuka abalala abakunukkirizeyo mu mutwalo mulamba bemaze okubanga eyungula, bemaze okubanga traininga begatte kwabo boolyawo ebimu ku bikolobero ebigenda maaso n'okkolebwa eri abantu ba bulijjo. Kirabikanga bano ababikola batono nnyo, era kirabikanga message ezenga etambuzibwa nti abasirikale abo bemulaba batono nnyo tebasobola kutwenganga, tebasobola kutumalawo. Kakati nno kitegerekese nti poliisi eyungudde trainings ebangudde abavubuka abali eyo mu mutwalo mulamba nga bagenda kweyambisibwa nnyo mu kalulu ka 2026 bagenda kukola ki? Era olowooza lwaki poliisi evuddeyo n'ekikola mu budde buno okubeera nga bayungula abavubuka abalala abangi bwe batyo banaababaddewo ebimu ku bye badde bakola si birungi nnyo eri omuntu wa bulijjo naddala abo abawagira abo ab'oludda oluvuganya. Kakati poliisi bwetyo evuddeyo n'ekonfaminga nti tumaze okudeploy, tumaze okutraininga, tumaze okuyisa mu kakungunta abavubuka abakunukkiriza omutwalo mulamba, era waliwo ne ssente ez'omuwi w'omusolo ezeetaagibwa eziri eyo mu buwumbi nga 157 ngenda bikunnyonnyola mbikuleetedde mu mboozi eno gwe ayagala okubanga obimanya. Bwe batonaba kubanga osubscribinga ku channel eno nkukuutirira kkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko, kwata kade ka notification kakuyambira ddala okubeera omu ku abo abasooka okumanya buli we tuba tutaddeyo n'oba ng'otegeera bulungi ensonga. Ekitongole kya Parliament oba olukiiko olukulu olw'eggwanga bamaze okubanga bakonfaminga nti poliisi yeetaaga ssente eziri mu buwumbi billions nga 157 eza siringi za Uganda nga zigenda kukola kikubayambako okubangulira ddala n'okuyingiza abavubuka bano abakunukkiriza mu mutwalo nga bwe nkugambye babeere nga babateeka mu force oba mu kitongole ekya poliisi bayambeko mu kalulu ka 2026 gwampuliriza. Olowooza bagenda kuyambako kukola bikolobero nga bino already ebibadde bikolebwa, kukuba abawagizi emiggo ng'era bwe kibadde kitambula, oba olyawo ebyo byonna tugenda kuba nga tubikutuusaako ogenda bitegeera mu mboozi eno. Ekitongole kye kimu ekya poliisi nga tuli mu nsonga y'emu era nga mu katambi ke kamu bavuddeyo ne beegaana abamu ku bavubuka abalabiddwako nga bali mu ngoye ezaaleeya nga bajja bakuba abawagizi b'ekibiina ekya National Unity Platform. Kakati poliisi kyaddaaki efuddeyo n'efulumya statement era ne babyegaana ne bagamba nti faa tudeployinga bavubuka wabula abo bambega baffe. Kakati buli atambulira ku convoy njagala obeera alert era njagala obusharinge information enetuuke kumpi ku buli muntu yenna. Poliisi egamba abo bemulaba muleeya nga bagenda maaso n'okukola ebikolobero, bemulaba muleeya nga bagenda maaso n'okukuba abawagizi bammwe ba ne candidate wammwe, abo bambega baffe era tubamanyi bulungi nnyo, so si bavubuka bakifeesi nga bwe muyinza okuba nga mubayita. Era abasajja bakulu bano bavuddeyo ne bakonfaminga kino, nange ngenda kikuleetera mu mboozi eno kitegeere bulungi nnyo tudde nga tutambula. Kati wuliriza kyali ku Red Zone TV batonaba kubanga osubscribinga kikole bino byonna togenda bisubwa. Emirundi mingi zengoolaba abasirikale b'ebyokwerinda naddala abapoliisi nga bakwatibwa wabula nga bayina emisango. Bangi babadde nga bakwatibwa ku nsonga ez'enjawulo. Kati we twogerera waliwo omusirikale wa poliisi akakasiddwa oba agambibwa okubeera nti yakwatiddwa naye ono nga yakoze eki. Waliwo candidate ow'ekibiina kya National Unity Platform amanyiddwa nga Nalwoga Kevin Nsamba. Omukyalo ono ayeesimbyewo ku kifo ky'omubaka direct MP akiikirira Mityana South Constituency era nga ekibiina kya NUP gwe kyawa kaadi kaweefube ow'okulaba nga bajjayo Honorable Lumu Moses mumanyi bulungi nnyo, Honorable Lumu Richard ali ku kadi ya DP ali mu kifo ekyo. Kakati omukyalo ono yabadde akola campaign ze nju ku nju, wabula mu kukola nju ku nju yagwiridde ku musirikale wa poliisi. Baba abadde beemanyi nga baasomako bonna, oba abadde beemanyi yamusanyukidde nnyo era n'amuwahaaga bulungi nnyo n'amubuuza nako. Kakati ekikolwa ekyo kye njagala okulaga mu katambi kiviiriddeko omusirikale ono ebizibu era okusinziira ku Honorable Zaake Francis Butebi akakasiddwa pako omusirikale ono yandiba nga yakwatiddwa
Yes, kakati akakatambi koolabye ngenda kakwongera mu bujjuvu obeere ng'okalaba bulungi nnyo naye nga bw'olabye ekifaananyi nga bw'olabye akatambi ekyo kye kikolwa bw'abanga ddala amawulire nga gakakasizza nti oyo kale yabuziddwawo oba yakwatiddwa akatambi koolabye ddaka ngenda ogenda mu maaso n'okwongera kakakasa oba ke kaavuddeko ke kaazaaliddwa omusirikale oyo Kalumanywera n'okubeera nga yatwaliddwa emabega w'emitayimbwa kyokka ng'emirundi mingi nnyo tuzze tulaba abasirikale ab'ebitongole eby'enjawulo abali okuva mu kitongole ekya UPDF okuva mu kitongole eky'amagye nga bakola luwaatu nnyo nga bano bo bakwata n'omuzindaalo bagenda maaso n'okuba nga basabira kandidate waabwe oba kandidate Yoweri Kaguta Museveni akalulu ekintu ekitakkirizibwa mu mateeka era nga wano wensinzidde ne nkugenderako ne mu constitution ndabe teeka kiddala erigaana omusirikale wa police okubeera nga yeenyigira mu byobufuzi bino n'okubaako n'oludda mu ssemateeka w'eggwanga erya Uganda chapter eye-12 ne bayita Defence and National Security Uganda People's Defence Forces Uganda Police Force n'ebitongole ebirala byonna ebyokwerinda akawaayiro oba chapter akawaayiro oba section eye-208 208 eyina kyennyonnyola wano kyengenda okuba nga nkuleetera ku basirikale oyo omukyala gw'olaba oyo musirikale wa poliisi era amanyiddwa nga SSP Annabella Nyiramahoro ono deputy RPC owa Masaka City era yalabibwako naye mu katambi ngenda kakulaga ng'akuba campaign wabula ng'ategeeza abantu balonde candidate wa NRM waliwo omusirikale w'amagye ono naye yalabwako era naye ngenda mukuwa okugenda mutegeera bulungi nnyo naye yalabwako mu luwatu era mu katambi ke ngenda okuwa nga naye yali asaba direct akalulu waliwo omukyala ono naye mukyala w'amagye era naye alabiddwako emirundi mingi nnyo ono yatuuka n'okutiisatiisa singa temulonda Yoweri Kaguta Museveni abavubi ku nnyanja mujja kajjuutuka bamuyita Lieutenant Kano Tukahirwa bino byonna ngenda kubeera nga mbikuleetera ogenda biraba mu mboozi gye nkuleetedde olunaku olwaleero naddala gwe amaze okubeera ng'osubscribinga oba tonaba kuba ng'osubscribinga kikole kira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko tusimbule awatali nsonga yonna tutataaganya sokkiriza yewa akalango kano kamu tubeere nga tukulukuta nga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya olina omukyala ng'akutawaanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo wooteeka sente zifa bufi b'owola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambulirako ebisiraani ekikwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutaweebwa nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja njagala kuba ku namba yange eyo naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp. Yes, webali kubanga okyaliko yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira mukutu gwa Red Zone TV atanaba kubanga osubscribinga kikole tubeere nga tutambulira ddala ffenna anja kubanga ate nkutuusaako ensonga nga bwe zitambula wabula nga sinnasimbula kutwala mu nsonga nkulu njagala nsooke neebaze abatuyambyeko era abatutuukiridde nga mukontributinga ku nsonga eya fulaaga neebaza abazze bakontributinga mu ngeri emu wa endala abazze bakontributinga nga muyita ku mikutu enjawulo abazze bakontributinga nga muyita ku mukutu guno nammwe abatuwadde fulaaga mu mpeke beebaza kubanga nakyo kikulu nnyo era nnyongera okuutira bw'obanga olina fulaaga tukubire tujja kuziki bw'obanga olina kasente oyagala contributinga ennamba z'essimu kw'oyinza okubeera ng'oyita kubanga tutambuza ensonga eya Airtel eri 0756 MTN eri 0776 875 kw'oyinza okuyita n'obanga ate otuusa obubaka bwo osobola n'okutukubirako ne tuba nga twogerezeganyaamu ku nsonga ez'enjawulo wano ku mukutu gwa Red Zone TV ebyo tubikkiriza naye nga kaweefube okugula fulaaga akyagenda mu maaso era gwe ayagala okontributinga ng'oyita wano ku mukutu gwa Red Zone TV yakusaba ennamba zeezo zoyinza okugenda mu maaso n'okuba ng'okozesa ensonga neeba ng'etambulira ddala so kakati gwe atanaba kuba ng'okontributinga nja kukusaba era nja kukujjukiza nti kola edduukiriro omulanga gwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ogw'okugula fulaaga kubanga kyategeerekese abasajja kirabika fulaaga kati kyafuuse kyakulwanyisa era abasajja oyawulira omuntu nti ono wa NRM ono waaki bwe kulaba nga alwanyisa fulaaga kubanga kati fulaaga kyafuuse kyakulwanyisa so nja kukusaba era mbalinze mu inbox kulaba nga twogerezeganya ku nsonga ezo eza fulaaga then wano njagala kubanga nsimbula n'amawulire genkuleetedde omusirikale wa poliisi akwatiddwa ku nsonga ki ze ngenda okukugamba era nga bwe nkugambye wabula nga sinagenda eyo kkiriza nga tusooka na kino abasirikale bangi bazze balabwako nga bali mu magye ag'eggwanga erya Uganda nga bali mu kitongole ekya poliisi wabula nga bavuddengayo emirundi mingi nnyo ne basaba akalulu
abo tebakwatibwako era babadde tebannakwatibwako. Kyokka ng'ebyo biri bityo waliwo omusirikale akwatiddwa emitiyana oyo ngenda mu kugamba era ngenda mu wakati nga sinagenda eyo oke tujjewo kino gambye poliisi ekitongole ekya poliisi bamaze okuteekateeka oba kigambibwa okuba nti bali mu kutraininga abavubuka abakunukkiriza omutwalo era abavubuka bano bagenda kuba bateekebwa mu force ddala mu kalulu ke tugendamu aka 2026 gambye bagenda kugattibwa kwabo ababaddewo ekigendererwa tekinnaba kuba nga kitegeeza oba babateekawo lwaki oba baleese lwaki naye ngayo poliisi ennyonnyodde ng'egamba engeri gye twolekera 2026 abavubuka bano beetaagisa bakunukkiriza omutwalo mulamba era bagambibwa okuba nti bamaze okuba nga batendekebwa. Wuliriza okutuukiriza kino era omulimu guno okugguka obulungi ennyo poliisi egamba yeetaaga oba yasabye obuwumbi bw'eza Uganda 157 157 billion Uganda shillings mu kye bayita 2025-2026 financial year budget era kye baagala okubeera nga ssente zino zibongerwa basobole okugenda mu maaso n'okulaba nga bakola omulimu guno bulungi nnyo. Era waliwo ekiwandiiko ekifulumidde ku website official website ya Parliament olukiiko olukulu okuteesezebwamu ennaku z'omwezi zibadde nga njagala kuba nga nkutegeeza wano poliisi ng'eri ku lutinga bino nga tugenda mu kalulu ka 2026 njagala kukusomera kiwandiiko kino kitegeere bulungi. Wuliriza nga bagamba nti 10,000 police constables to guard 2026 polls without firearms. Wuliriza nti bano babaleese wabula bagenda kuba tebalina muntu bagenda kukozesa ki lolooza kiki mulimu ki omukulu gwe bagenda okuba nga bakola essaawa eno oba essaawa yonna mu kalulu ke tugenda mu mwaka 2026 naye nkugambye ejjukira message ebadde ng'etambula era abamu ku b'ebyokwerinda message ebadde balwanyisa ekigambo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abamu ku bakandidate abalala kye babadde bakuutira bannayuganda bannange abasajja bano ab'ebyokwerinda bawera 10,000 era ne bwe baba nga bannayuganda basituse abantu bano bayinza obutasobola kweŋŋanga bannayuganda kubanga ennamba zintono ngera bwe muzze mu kiraba mawanga amalala bibadde nga bigambo. Kati poliisi njagala okutegeeza okusinziira ku mawulire agaafulumye ennaku z'omwezi nga 11 omwezi gwa December 2025 nga bakakasa kikwaba babaddewo poliisi ayagala kwongerako ba constables abakunukkiriza omutwalo mulamba. Simanyi oba bagenda kuweebwa ki balabika bagenda kuba miggo nga woolaba abo kubanga bakugambye bagenda kugaadinga akalulu. Jjukira emabega kaawo badde owulira Simon Byabakama akugamba tokkirizibwa kukuuma kalulu. Kakati simanyi oba eno y'ensonga lwaki baleese bano naye katuyite mu kiwandiiko abagamba nti 10,000 police constables guard 2026 polls without firearms bagenda kukuuma akalulu. Bayina byakulwanyisa tebayina bisi manyi oba banaaba bayina ki. Wuliriza Uganda Police has assured the public that 10,000 police constables currently undergoing training ahead of January 15th, 2026 elections will not be armed while on duty at polling stations. Ekitongole ekya police kakasiza bannayuganda era kibategeezezza nti police constables abali mu mutwalo mulamba bagenda kubanga bateekebwa okukuuma akalulu ka 2026 na kusomwezi 15 January wabula nga tebayina mundu bwe banaaba bakuuma akalulu bajja kukikola nga tebayina mundu okusinziira ku bakulu okuva mu police. Regional Training Officer said the recruits who are specifically prepared for election security will carry only batons for personal protection and basic crowd control. Okusinziira kwakulira okutendeka ab'ebyokwerinda yategeezezza nti bano betutendeka oba bano betuli mugenda maaso n'okubanga tuyiwawo betuli mu kulikuluti tuli mu kuyisa mu training eyakaasa mmeme tuli mu kubatendeka okukuuma akalulu era bagenda kukakuuma 2026 nga tebayina yadde ekisi wabula bagenda kuba bayina batuuni zokka ezo nga zijja kubayambako ku kye bayita self control wabula bagenda kuba bakola self control ekuva eryani nekye bayise crowd control bwe bali mu kubawa obukugu obw'okubeera nga basobola okuyita tuyita crowd control. I mean crowds abantu singa baba bakuŋŋaanye nga bangi bajja kuba bayina obusobozi kulaba okubanga basobola okwerwanako n'okuva mu mbeera eyo. They will not be allowed to be armed with guns. Bajja kuba tebakkirizibwa kubeera na mmundu. The only tool they will carry is a baton for protection in case of any eventuality. Oduma bwatyo bwe yategeezezza nti bajja kuba tebakkirizibwa kubeera yadde ne mu
wabula bajja kubeera n'ekyokulwanyisa kimu ejja kubeera Batoon okwerwanako singa wanaaba waliwo ensonga yonna enaaba ebaddewo ng'emwetaagisa okwerwanako. Ekyo kyekyokulwanyisa kyokka kyagenda okubeera nakyo kwabo abagenda okugenda maaso n'okubeera nga bakuuma akalulu. Poliisi beeri mu kugamba nti egenda maaso n'okuba oba emaze okuba nga ebatendeka sinakindi okuba nga bakyali mu kugenda maaso n'okutendekebwa ku kitongole kino nga bwe kifulumiza information nange wano ku mukutu gwa Red Zone TV nga enkakatako okujja mbere nga ngisharinga naawe tubeere nga tutegeera ddala kiki ekigenda maaso mu kalulu aka 2026 tukyali mu kiwandiiko. Wulira we bagamba emphasized that their role is primarily to maintain order. Akakasiza era n'ayongerako omulimu gw'abano temubatya, omulimu gwabwe omukulu kugenda kubeera kukuuma mateeka, kuuma bantu, kuuma bateeka, okuuma abantu n'ebintu byabwe endowooza. Era agamba temubatya, tebagenda kuba na bulabe bwonna, bayina mission ndala yonna egenda kubaweebwa okujjako okukuuma akalulu. Kati wano Simon Byabaka Majjukira yavaayo n'ategeeza teri akkirizibwa kukuuma kalulu. Kati imanyi oba ekigendererwa ky'abano kugezaako okugaana bannayuganda kukuuma kalulu nga Simon Byabaka bwe yali ategeezezza, ekyo tujja kugenda maaso n'okuba nga tukinoonyereza era tujja kikugamba singa tunaakizuula ng'oba oliawo kiina kye kyekuusa ku bino. Fully trained and armed officers will be stationed to supervise and respond to emergencies when needed. Nti abo abayise mu training eno era abaana aba bamaze okukuguka bajja kuba badeployingibwa, bajja kuba batwalibwa eyo mu bifo ebyo ebikakasiddwa, bajja kuba beetaagisizaayo. Si kumala ga deployinga, si kumala galeeta musirikale, wabula wajja kubaawo ebifo ebinaba bikakasiddwa nti mu kifo kino omusirikale yeetaagisaawo, olwo nno balyoke baleetebwe abo banaba bayise mu training. Era wuliriza, each polling station will have officers who are trained and armed respond to any incident. The recruits are not to support, not to confront the public. Wuliriza bulungi nnyo wano, jjukira tugenda mu kalulu bagiyita protest vote. Bakugamba ekitongole kya poliisi kigamba nti buli polling station ejja kubeerawo n'omusirikale anaaba avunaanyizibwa ku ebyo ebinaaba bigenda okwapeninga. Jjukira gwabadde eyalondako nkakasa nga bino bimanyi badde nga bwe bityo. Bano nga bagamba nti omusirikale oyo anaateekebwa polling station okugikuuma ajja kuba obuvunaanyizibwa bwe tavunaanyizibwa ku konvisinga muntu kulonda candidate omu, tavunaanyizibwa ku kukonfronting oba kulemesa bantu kukola byabwe singa banaaba balina ebyabwe bye baagala okukola naddala nga tebimenya amateeka. Jjukira etteeka likugamba okkirizibwa okuyimirira mita nga 20 okuva mu kifo ekyo w'olondedde. Kiba kitegeeza omusirikale ono agenda okuteekebwawo tateekeddwa kukugaana. Wanga jjukira amateeka gakukkiriza okuyimirira waakiri mita nga 20 okuvaawo ewalondeddwa. Kakati ate wano bakugamba nti omusirikale oyo anaaba ateekeddwawo kuuma bino ajja kuba tavunaanyizibwa kola kintu kyonna eri omulonzi singa omulonzi anaaba tamenye. Jjukira wano batomenye etteeka okuyimirira mita nga 20 okuva mu kifo w'olondedde. Kati kino kiba kitegeeza omusirikale tateekeddwa kukugaana kuyimirira mita 2 okuva ewalondeddwa. Okusinziira ku ono avunaanyizibwa ku kutendeka abantu bano mu statement gy'afulumya. Over 2,000 constables currently in training in the Sezibwa region, forming part of the nationwide effort to prepare 10,000 recruits to assist the Electoral Commission in delivering a credible and peaceful election. Wuliriza statement eno nga bakakasa nti abantu 2,000 bagenda kuba ku ddala lya constable yaba constable abamanyi bya poliisi musobola okutegeera ddala eri abaakola ki nti abo 2,000 bali mu kutendekebwa mu bitundu eby'Essezibwa region, nti era bano abatendekebwa Essezibwa region bagenda kugattibwa wano omutwalo mulamba okuyambako akakiiko k'ebyokulonda mpu okuteekateeka n'okusobola okudelivalinga bannayuganda akalulu akali free and fair, ate nga akalulu kalina okuba nga kali protected. Kakati ekitongole ekya poliisi bwekityo bwe kivuddeyo ne statement abakakasa nti abantu omutwalo mulamba bamaze oba bali mu kugenda mu maaso n'okubeera nga batendekebwa basobole okuba nga bajja bayambeko akakiiko k'ebyokulonda okulaba nga okulonda kubeera kw'amazima ate nga n'obutebenkevu kagenda kubanga y'ensonga esinga obukulu. Kakati akakiiko k'ebyokulonda mbu kagenda kubanga kayambibwako. Kakati njagala kutuusa ku nsonga ya ssente. Abakulu bano bagamba nti waliwo ne ssente ez'omuwi w'omusolo ezeetaagibwa. Sinnakutwala nno ku musirikale wa poliisi yasibwa olw'okwaniriza ow'ekibiina kya NUP
yakutwala mpola mpola. Waliwo obuwumbi 157 obugenda maaso n'okubanga bwetaagibwa okukola kino naye tukyagenda maaso. The training stresses human rights observance, lawful use of force, crowd management, election security protocols, engagement according to police sources. Iriza ibana abatendekebwa jukira nkugambye bano batendekebwa ne mu Uganda ayinza okuba gyali ng'atidde nti bayinza okuba bagenda kubaka ebikolobero bakola kakati ndi mu kuwa report okusinzira ku kitongole ekya Uganda Police report gye baatuwadde oba gye baafulumiza nange wano ku mukuto gwa Red Zone TV ne ngamba kanzije mbere nga njibawa uliriza mu training eno gye bali mu kuwa abavubuka bano ba constables abali okumpe mu mutwalo mulamba uliriza kabagamba kimulimu okukozesa amate okukola ebintu byonna nga babikola mu nkola ya mateeka tebalina kumenya mateeka nga ba controllinga kye bayita crowd tebateekeddwa kumenya mateeka abagenda maaso nokola kye bayita election security protocol balina amateeka ge balina okugoberera waliwo protocol eyina okugobererwa nga bakuuma akalulu kakati gwe mu Uganda oyina kunoonya bunoonya amateeka agafuga amateeka agakozesebwa mu kalulu gafaanana gatya bona aboogamanyi kitegeeza omusirikale bw'anaaba ateekeddwawo nga bamaze okumudeployinga mu kifo ekyo ajja kuba tasobola kumenya mateeka kubanga olwedde ojja kuba ogamanyi ojja kuba omanye eddembe lyo wa werikoma ojja kuba omanye ekyokkola wabula singa onaaba osangibwa nga tomanyi mateeka omusirikale asobola okukulimbalimba asobola okukujooga asobola okukozesa ensobi oba asobola okukugaana okukola ekintu kyonna ate nga tekimenya mateeka kakati wano nze wano ku Red Zone TV kukuutira okukola okunoonyereza otegeere amateeka naddala agafuga mu nsonga z'ebyokulonda gafaanana gatya galiwa era gakola ddi bonaaba otegedde ekyo kitegeeza bano abasirikale bagenda okudeployingibwa ja kuba tebakutiisa kubanga bakugambye bagenda kuba tebalina yadde eki kyonna bagenda kuba tebalina yadde ekyokulwanyisa kyonna wabula bagenda kuba bayina batuuni yokka nga yegenda okukozesebwa kyokka ekyewuunyisa basabye oba beetaaga obuwumbi obuli eyo mu 157 okutuukiriza kino kakati njagala kutwala ku nsonga nkulu eyatuleese mu ggulire lino njagala osubscribinge gwatanaba kubanga osubscribinga video giwe ekigalo kubanga ntera okugamba gyokoma okulayikinga information oba ogiyambako okubeera nga etambula gendako mu comment section kuba ku nkomerero y'amawulire gano ntera okuyitaayitako mu comment section n'ensomaasoma ku bubaka bwammwe ngera bwe ngendo kikola okulundi guno gwennyini tuzze tulaba emirundi mingi nnyo abasajja b'ebyokwerinda bakola ebikolobero bino nga babikola ku bawagizi ba kibiina kimu kyokka bawagizi ba candidate omu yekka His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu era olunaku olwaleero ng'ayolekera ebitundu byenkugambye agenda Kitagwenda agende e Kamwenge agende n'eyibanda tusuubira poliisi okweyisa mu ngeri entuufu etamenya mateeka olw'ensonga poliisi omulimu gwayo kukuuma bantu n'ebintu byabwe wabula tulabye emirundi mingi nnyo nga poliisi esiwuuka empisa netuuka okubanga ekola ebikolobero by'otalabangako kyokka ne bavayo ne babyegaana nga n'abamu ku baabo abazze bakola ebikolobero nga bali muleeya era poliisi emaze nekkiriza nti bantu baffe abasajja abali mu bitongole ebyenjawulo omuli ekitongole ky'amagye ekya poliisi bavuddengayo mu lwatu alaga obuwagizi bwabwe eri General Yoweri Kaguta Museveni ekitakkirizibwa mu mateeka nakugambye nkuleetedde constitution y'eggwanga erya Uganda ogenda kutegeera n'amagye obuvunaanyizibwa bwe bukomawa kyatateekeddwa kukola wabula nga bano tubalaba bakyagenda mu maaso n'okubanga bamenya amateeka kakati nga sinaba kubanga nkutwala eyo njagala kukulaga ekyakwasizza omusirikale wa poliisi eyavuddeyo n'ayaniriza obwaniriza kubanga talina musango gwe yakoze talina kye yakoze wabula yayaniriza bwaniriza omubaka oba candidate w'ekibiina kya NUP amanyiddwa nga Nalwoga Kevin Nsamba omusirikale ono agambibwa okuba nti yakwatiddwa okugira ku Honorable Zaake Francis Butebi Akati ekikolwa ekyo kyolabaawo oyo musirikale wa police no candidate w'ekibiina kya NUP nga mulala ye Nalwoga Kevin Nsamba yabadde ali ku campaign ye akola njukunju era okukola njukunju asisinkana abantu ab'enjawulo abamu nga abasaba akalulu abamu nga ababuuzaako kubanga kikkirizibwa mu kalulu ke tulimu aka 2026 ke tugendamu ono ekibiina kya National Unity Platform bwe kyawa kaadi abeere nga yesimba ku kifo eky'omubaka akiikidde Mityana South
bambi we yasanze omusirikale oyo simanyi oba babadde beemanyi oba babadde beeyina kaakakwate wabula yamulaze essanyu ekika ekyawaggulu era oluvannyuma lw'okumulaga essanyu omusirikale oyo yatuuse n'okwagala naye yennyini okufukamira bwe yalabye nga nalwogo afukamira omusirikale kaabuze kata naye afukamire era nga bw'olaba mu katambi kati okusinziira ku Honorable Zaake Francis omusirikale oyo yafukamidde n'omusirikale katono kino kiraga abantu bano bandibanga babadde beemanyi kakati emirundi mingi nnyo tuzze nga tulaba abasirikale ba poliisi abavaayo nga balaga obuwagizi bwabwe eri His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nga balaga obuwagizi bwabwe eri General Yoweri Kaguta Museveni era bangi babaddenga bakikola na mu lwatu kyokka nga kimenya mateeka omanyi waliwo oluyimba olugamba takapade wasoma bubi abavubi oki twabakolamu omulimu omulungi ekyo tewali kugaana ne bakolamu omulimu ne basituka ne bagenda wa pulezidenti ne bamusama abalonkinge abavubi kuki yabalonkinga last week oyo omukyala gw'olaba mukyala w'amagye era ng'alina ku ddaala ya waggulu kubanga oyo gw'olaba ngenda mukwongera ne mu katambi bamuyita Lieutenant Kano Kahiirwa yawulirwa mu katambi ng'alinga akuutira akadingidi si ng'alinga wabula ng'akuuta akadingidi asabira General Yoweri Kaguta Museveni akalulu ekitakkirizibwa mu tteeka wabula tewaliwo tteeka lya muvunaana tewaliwo poliisi yonna tewaliwo statement yonna yafulumizibwa ngenda kusomera constitution kyayogera ku namagye bano kyokka omukyalo nagenda mu maaso n'okusaba akalulu ate ng'akasaba mu lwatu ate mu kamera omukyalo oyo y'omu yawulirwa ng'agenda maaso n'okuba kampeyini ekitakkirizibwa mu mateeka wabula amagye poliisi waliwo statement yonna yafulumizibwa tewaliwo kigambo kyonna kyayogeddwa ku nsonga z'omukyalo oyo oba n'abasirikale abalala bazze nga bakola ebikolobero bino kubanga si yono yekka ngenda kuwa n'akatambi awo aka NTV bo bannyonnyola ku nsonga eno wabula nga sinagenda eyo nga sinakuwa katambi ako njagala nsooke nkunnyonnyole bano ab'amagye tebakkirizibwa kubeera na sayidi bakkirizibwa kuwagira oba okulaga oludda lwonna newankubadde nga babadde nga bakikola mu lwatu waliwo kigambo kyonna kyali kyogeddwa tewaliwo statement yonna yali efulumiziddwa oba okuva mu kitongole kyonna eky'ebyokwerinda si magye si Uganda Police si ba NRM propagandist abaavuddeyo okwogera ku nsonga wabula tugendeko mu constitution chapter eye12 chapter 12 nga bw'ogiraba wano bagiyita Red Zone TV abagamba nti defense and national security nakugambye njagala tukuwa amawulire nga ko neno bino tubitegeere osobola bitegeera obulungi nnyo kubanga tukuwa information ne tugikusimira ate ne tukutuusa ne ku kinyusi wuliriza section eya wanjiyite section akawaira aka 208 akagamba nti Uganda People's Defence Forces there shall be armed forces to be known as the Uganda People's Defence Forces kakati wuliriza wano the Uganda nga bagamba the Uganda People's Defence Forces shall be non-partisan, national in character, patriotic, professional, disciplined, productive, and subordinate to the civilian authority as established under this constitution. Ssemateeka w'eggwanga erya Uganda agamba wajja kubeerangawo era wayina okubaawo ejje erikuuma eggwanga Uganda People's Defence Forces. Wabula ejje eryo lirina okuoperatinganga mu ngeri y'obukugu professional, mu ngeri y'empisa discipline, balina okubeera productive ate nga bali subordinate kuba civilian nze naawe omuntu okubeera subordinate kitegeeza balina kubanga bakolera nze naawe balina kubanga bawuliriza nze naawe balina kubanga nze ffe baboosi baabwe nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'abadde nga akugamba wabula ate ekisinga obukulu nani partisan balina okubanga tebalina sayidi balina okubanga tebalina kibiina ky'abyabufuzi kyonna kyebawagira newankubadde nga badde nga kirabwako ne mu butambi bw'enkulaze era nga wengenda maaso n'okubanga nkyakulaga omukyalo ono
Kano Lieutenant Kano Tukahirwa nga yagenze maaso n'okuba campaign mu lujjudde abamu kubogerera amaje tebavangayo kwogera ku nsonga eno tebavangayo kuvumirira nsonga eno n'abo abava mu kitongole kya Uganda Police wali n'omu yali awulikiddwako ng'agenda maaso n'okubaako kyayogera ku nsonga ezigenda maaso kyokka ng'emirundi mingi nnyo kino kisenga kikolebwa era abasajja badde nga beesirikidde nga boogera ku nsonga eno waliwo omusirikale omulala ow'amaje omusirikale wa poliisi ono kyalo no gwe nkugambye bamuyita SSP Anabera nyina mahoro ono deputy RPC wa Masaka City openly yali mu lujjudde akutta omuzindaalo uniform ya police n'asaba akalulu ekimenya amateeka wabula poliisi yavaayo kubaako kyeyogera teyavaayo kwogera ku nsonga ya mukyalo ono yadde ekintu kyonna wabula bagenda maaso n'okubanga bafuuka kyesirikidde kyokka omukyala ng'amenya amateeka naye ng'ate poliisi y'emu baasobodde okugumbulula okusinziira ku information gye nnina baasobodde okukwata omusajja oyo eyakoze ekyo teyasabye kalulu yagambye bantu nti mulonde nalwoga wabula yayaniriza bwaniriza ng'ayinza n'okuba gwayaniriza amumanyi ekyo kigambibwa okuba nti ekyamukwasizza naye ate bano abalala bo babadde nga basaba akalulu mu lujjudde muli bamukisa nnyo kubanga honorable Kasolo bamulonda atiikire Central naye mwebaani bwe yava mu kitundu kyammwe ekyo kikabyemu nga ekyenjawulo nga nti wa Central yandibadde waddembe kubanga muzaalo ya mpiki oba yaako naye wammwe n'olwekyo bagamba kolabyeko yabeera omwana nejja ne constituency gyakikirira tebatukiriza kwogera bingi nnyo naye njagala mutegeera ebifo ebimu ndooza ebimu kitemutegeera bulungi that oba abalala bamuwadde obuyinza bwalina essaawa zino obwasse kitegeeza emirimu gyagenda okusaba egiddako egyokubeera MP mwandibadde temugikyankalanya kubanga kibeera kinywevu nnyo okubanga area MP ate nga memba waki ye muba mukifunamu mwebale nnyo mwebalire ddala yes oyo mukyala wa poliisi oyo ali ku ddala lya SSP Anabera nyina mahoro yawulirwa ng'asaba akalulu tewali statement yonna yali efulumiziddwa ng'evumirira omukyala oyo oba ng'eyogera ku ebyo yagenze maaso n'okubanga akola wabula poliisi igambibwa okuba nti omusajja ono bambi ye yakwatiddwa naye ng'ate oli yawulirwa ng'asaba akalulu ono ye teyasaba kalulu kyokka ng'emirundi mingi nnyo ebikolobera ebifaanana bwe biti nga birabwako emmotoka ya poliisi oba emmotoka y'amagye naye mu mateeka tekkirizibwa kugenda maaso nakuba kampeyini oba kukola ekintu kyonna ekyekuusa ku kalulu emirundi mingi nnyo gye tulaba emmotoka za poliisi oba ez'amagye nga zikozesebwa ogenda maaso n'okusomba abawagizi ba NRM nga bagenda ku ziraali poliisi nakyo tekivumirirangako ekyo nakyo kimenya mateeka poliisi teyakivumirira tevangayo kukyogerako ate nga kikyagenda mu maaso wabula bafunye obuvumu obugenda maaso n'okukwata omuntu ono naye ng'okusinziira ku Honorable Zaake Francis Butebi poliisi omusirikale wa poliisi oyo agambibwa okuba nti yabuziddwawo kakati njagala tutambule waliwo omusirikale w'amagye ono naye yalabwako ng'era akuba kampeyini ono ngenda mukuwa wano ogenda mumutegeera bulungi nnyo ono gaalina mawulire ga NTV era amawulire gano gaafuluma nga gakakasa nti omusirikale w'amagye ono oba abasirikale ab'enjawulo baali bagenze mu maaso n'okubanga bakuba kampeyini ekintu ekyali tekikkirizibwa mu mateeka kyova olaba nga abasirikale wabaawo bye batuukako bannayuganda ne bateefiirayo kakati laba omusirikale ono engeri gye
In fact NTV yagatta obutambi obw'abasirikale bonna abazzenga bakuba campaign wabula nga beebuuza poliisi n'amagye ate bavaayo kwogera ku nsonga eno. Ekyokumala okulonda nga bano bannamwe babagamba simanyi ebibiina ebirala nti mala okulonda sigalawo ng'okuuma akalulu osigala okuuma ki? Captain Edward Isaac Mugalu nga musirikale wa UPDF wiki gye tukubye emabega yawunikiriza bannayuganda bwe yabasabye okulonda akwatidde NRM bendera ku bwa president. Ono yabadde Luweero n'asaba abantu nti okulonda NRM ku kifo kya president n'ebifo ebirala bajja kuba bamuwadde ebirabo by'amazaalibwa ge agagenda okubeerawo mu January w'omwaka ogujja. Ndowooza buli w'onosanga akagundi aka bbaasi akabaniro ka bbaasi ku lunaku n'olunaku lwonna olwo n'abaluddako ate least okola otya naye ng'ensonga enkulu yamuze ekikoofiira mumumpeeranga akalolo. Ng'ensi ekyawuniikiridde gye waavudde ne Lieutenant Colonel Masetu Kahirwa naye eyakaze emmunye ng'asinziira ku mwalo ekigungu n'asaba abavubi okulonda President Museveni bwe baba baagala okuddamu okweyagalira ku nnyanja n'okufuna ku ssente akawumbi akalamba President ze yasuubiza abavubi okwekulaakulanya ssaako n'ebintu ebirala. Tuli wano okuyimirira nammwe kuba nammwe muyimiridde naye fuludo. Wano waliwe kati mweba maazi tulabe oba akawumbi muna akafuna kati kiri kumpevuwe. Ono nga yakulira ebikwekwete ebirwanyisa envuba embi ku nnyanja yatuuse n'okulaalika abavubi okukomawo nga kalulu kawedde alondole engeri gye banaaba balonzeemu. Ndinze eki kimu kyokka kye ndinze 16 January nja kukomawo wano. Bano sibe bajaasi bokka oba abasirikale abalabiddwako nga bali mu lujjudde nga basaba akalulu ka President Museveni oba okukuyegera abakwatidde NRM bendera mu kalulu kano akabindabinda aka 2026. Kati President Museveni ye Katonda waffe ow'oku nsi. Ye Katonda waffe ow'oku nsi. Tulonde era nga bwe bagamba nti wolaba omusana gwokola ki? Wolaga. Omusana gwaffe guzze gubeerawo okuva dda. Ate ye mwami oyo ateeka ekikufiira ku mutwe ng'ani nga nze bwendi olwaleero. Mubesimbyeyo yonna sinina gwe naawulidde ayogera ku bavubi mubawulira gye bayita. N'olwekyo akapande tukole ki? Tukasome bulungi. Akapande tukole ki? Tukasome bulungi. Muli bamukisa nnyo kubanga Honorable Kasolo bamulonda ateekire Central naye mwebaani bwe yava mu kitundu kyammwe. Ameko the challenge again. He's enjoying outside. Abasirikale abalala bo enfunda eziwerako balabiddwako nga batyabula amazina ku nkuŋŋaana z'ekibiina ekifuga ki NRM. Kati omuwabuzi wa President ku nsonga za Buganda era omu ku basaale abalwana olutalo olwaleeta President Museveni mu buyinza Abdul Nadduli avuddemu omwasi ku nnayisa y'abasirikale ekika kino n'agamba nti kye bakola kikyamu. Nti abo abamusemberedde bamulimba ng'amulaga nti bano bawagizi nnyo. Okiraba obuwagizi obwo ninaabala mukwano naye n'atabamala mu bumenyi bw'amateeka. Nadduli gwe tubadde naye mu mboozi ey'akafubo twagadde okumanya obanga mu kiseera eky'okumpimpi yali atuukiriddeko mukulu munne n'amuwabula ku nsonga ekika kino. Muzeeyi alina engeri si ya buntu. Bw'ategeera ekintu aba takyetaaga kwongerako kyamulala. Ku nsonga eno munnamateeka Stephen Kalali ategeezezza nti abajaasi bano kye bakola kikontana ne ssemateeka ssaako n'etteeka eriruŋŋamya amagye ga UPDF. Omunnamagye yenna ng'okyasaavinga tosobola kwenyigira mu kuba nti okozesebwa nga ffe abantu ba bulijjo bwe tukozesebwa nti ogenze kwera oba kola ki. Ekyokubiri toyina kwenyigira mu kikolwa kyonna ekireetera omuntu wa bulijjo oba ne bannamagye banno okuba nti no beebuuza oba babuusabuusa ejje nga UPDF nga bwera nti nga libuusibwabuusibwa mu nkola yaalyo nti lyekubidde oba liri ku sayidi eno. Kalali agamba nti amateeka gawa omuntu yenna omwaganya okwemulugunya
eri akakiiko k'ebyokulonda newo omuduumizi w'amagye olwo ne kisigala eri bo okukozesa amazima. Osobola okwekubirira enduulu mu kakiiko k'ebyokulonda oba ne mu UPDF yegini n'owandiika complaint. Naye kati saawa eno UPDF gy'oyina omwana ye commander in chief. Oli avuddeyo ayogedde agamba nze akalulu kawe muzeeyi akapande temusoma bubi. Kati gwe puwa kalali okole complaint nti oyo omunamagye akwatibweko banaamukwatako. George Mujenyi nga y'omu ku beetaba mu lutalo olwa NRA olwaleeta gavumenti eno mu buyinza nga mu kiseera kino ye mukwanaganya wa project Akuna Muchezo okwetoloola eggwanga atubuulidde nti ebikolwa bya bano bittata n'ekifaananyi ky'amagye g'eggwanga kye balwanirira. Twaleeta enfuga y'amateeka kyempita constitutionalism okugoberera amaki mu bantu abandi badde basinga okugoberera amateeka abandi badde aba UPDF. Kyanaku nnyo nti amagye agasooka ge twali magenaraye galwana nnyo okulaba nti gagoberera amaki naye bano abatusikidde tugeza okubabangula bafuuke nga ekintu kye twabakwasa bakitambula kigende mu maki n'olwekyo bwabanga yamenya amateeka nga bw'omanyi obulungi tetumutira ku liiso. Kati ayagala abakulira amagye banoonyereze ku basirikale baabwe bano. Kakati omujasi waffe nga bwe yayogedde yagambye ebigambo nti banoonye ow'ekikofiira kyafulumye nga nkiraba kyeyakoze si kiki ekisooka kiri kimu. Yes, kakati abo be bamu ku basirikale abava mu bitongole ebyenjawulo ebyokwerinda bazze nga bakuba campaign mu lujje tebakwatibwangako tebavumirirwangako poliisi tefulumya statement yonna wabula omusajja omusirikale atakubye campaign wabula nga ayaniriza kwaniriza candidate ow'ekibiina ekya National Unity Platform agambye okuba nti akwatiddwa ku nsonga ezitannaba kuba nga zitegeereke wabula niragenda maaso n'okuba nga tukola okunoonyereza ku nsonga eno tulabe omusajja ono yakwatiddwa era n'atwalibwawa naye nga information eno yafulumiziddwa Honorable Zaake Francis Butebi ng'akakasa bino kyova olaba era ezimu ku message ezitambula Bannayuganda bagamba ddala abasirikale bano singa bafuna embeera yonna lwaki Bannayuganda bajaganya ebintu nga bino bibaddewo naddala nga abasirikale nga bano bafunye obuzibu mu mbeera emu oba endala era n'ebimu ku bikolobero ebigenze mu maaso n'okuba nga bikolebwa abasirikale bano abamu balabiddwako nga balaajanira omuntu wa bulijjo era nga kiragira ddala nti oba oliawo nabo ebimu ku bye bakola bakimanyi nti si birungi nnyo eri abantu nga ne His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu na message yazze nga abakuuti abamu tukimanyi bulungi nnyo nti order zijja buzzi abambi tebasobola kugaana nga tebalina kyakusalawo naye nga balina kugenda maaso nakutuukiriza order oba ebiragiro ebyabakama baabwe omuli okuba abantu emiggo omuli okukola ebikolobero byonna byozzenga olaba kakati okuba campaign tekikkirizibwa mu mateeka wabula bazzenga bakikola emirundi egy'enjawulo kakati njagala kutwala mpola mpola abasirikale bano emirundi mingi bazzenga badeployinga abantu ab'enjawulo abakuba abantu emiggo abamu nga babeera muleeya kakati ebbanga libadde nga liyise nga Bannayuganda balumiriza nti bano bapangisa bakifeesi abasirikale bavuddeyo ne bakyegaana bagamba nti abo bantu baffe tubeera tubamanyi kakati wano njagala sharing information eno etuuke ku buli muntu yenna naddala batambulira ku trail ya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu omusajja agamba oba Kampala Metropolitan Police Commander CP Richard Echega yavuddeyo n'akakasa n'agamba nti ffe tetudeployinga baguns nga bwe mubayita tetudeployinga bakifeesi nga bwe mubayita wabula tudeployinga abasirikale baffe era tubamanyi bulungi nnyo agamba bano betudeployinga bakube emiggo betudeployinga bakole ebikolobero betudeployinga nga bayina emiggo bano basirikale baffe tubamanyi bulungi nnyo era bino bizze nga beekuusa kwabo abalabikira mu kifaananyi nga bakuba His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu emiggo ne ttiimu ye naddala bwe yali agenza okukampeyinga mu bitundu yeggulu mujjukira ekyali eggulu era nkakasa abasinga obungi mukyakimanyi bulungi nnyo nga bwe kyatambula kakati abasirikale oba ekitongole ekya poliisi bavuddeyo ne bakonfaminga era ne bakakasa nti ffe abo abantu baffe tetudeployinga nga kuba guns oba bakifeesi abantu baffe tubamanyi era n'ebikolobero bagenda mu maaso n'okuba nga bakola oba oliawo abasajja bano balinga abakkiriza nti ebikolobero babimanyi bulungi nnyo zimu ku nsonga lwaki Uganda bavuddengayo ne baba nga basanyuka nga ebintu bino bibaguddeko kakati waliwo message His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu gyazze nga asibirira ab'ebyokwerinda bano message eno njagala njikuwe oluvannyuma nkuleete patambika omusirikale w'ekitongole eky'amagye eyawambiddwa onono nga yawambibwa gye buvuddeko amagye oba abayeekera ba Al-Shabaab bitu mu ggwanga erya Somalia omujaasi wa Uganda yawambibwa era nga bimu ku bigambo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu byazze nga abagamba bino ebikolobero babibatuma mu bikole naye ate bw'ogwa mu buzibu ogwamu wekka kakati waliwo munnamagye eyawambibwa e Somalia wabula nga sinnamu kuwa nga yennyonnyolako enkuwa obubaka pulezidenti nga abubaweereza abapoliisi bano bennyini wamu n'ab'amagye. But the gun you have is $2,000. Why does the gun look better than you?
That gun is a weapon of destruction, but you, a human being, a weapon of construction. A police officer should be respected. You are going to retire from the police. You should have a future when you retire. But even Wazalendo, you the soldiers, is not helping you. For all of you, I want you to think about the people like Afande Omara. Afande Omara Mumomani. You officers, think about people like Afande Omara. And how we mistreated people. And how we ended up. May his soul rest in eternal peace. We don't hold it against him. Think about people like Afande Kawesa. Think about people like Afande Chirumira. You are just a number. You don't matter. You should get a leadership that gives you dignity. Of course, that leadership will not allow you to beat people. But you need better pay, better housing, better health insurance. You deserve that. Can you emulate it? You can not call it campaign. My check 1, 2. You see, my friends, don't feel bad. Don't feel bad. I know there are tens of thousands of people waiting for me at the rally. I feel terrible that they blocked me. But I want to thank I want to thank these officers for giving me chance to talk to these officers. But I am sure each one of these ones, they have taken the message. Please silently share that message in the barracks because it is the truth. Let us vote these people out. You police officers have always voted for change. Give me your vote so that we change your lives. Eh? We can change our country. We can change this our country. And we, of course, Bihembo cannot listen because it's protecting stolen gains. But I'll tell you, my brother, in a free Uganda, you'll also be better. So we shall all be alright in a free Uganda. It's unfortunate that you can no longer silence our voices. Now look at this brother of mine, Muchibi, that you're using. Kwa Muchibi omusajja omugave ne bakozesa ebikolobero ebyo yegwa okuba abantu yegwa otomera abantu ne helmet yegwa okola ebikolobero ate nga munnange tubazaalibwa bwotyo. None of you is born like that. You people are good people. And for me, I don't hate you. And I encourage people not to hate you. But let us do the right thing. Can you emulate? Mubox tebajja kubeerayo. Mubox tebajja kubeerayo. Temufaayo message abantu bonna bagifuna. Era nammwe mbawa amagezi. Mukole bwe mutyo mukozese TikTok, mukozese Facebook, mukozese social media yonna. Bannayuganda bonna kati balina social media era bafuna message. They can no longer stop us. Democracy dies in the dark, but it can no longer be the dark anymore. We are all going to be free and Uganda is going to enjoy its future. Yes, obwe bumu ku bubaka His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bwazze nga asibirira abasajja b'ebyokwerinda bano abagenda maaso n'okubanga bakola ebikolobero ku bannayuganda. Kakati bino nga bikyaliwo ebityo. Sirikale wa UPDF, Uganda People's Defence Forces, abadde asaavingira. Jjukira Somalia eyo waliyo olutalo wakati w'abayeekera ba Al-Shabaab ne gavumenti y'eggwanga erya Somalia. Kati waliwo abajaasi b'eggwanga erya Uganda abatwalibwa sayidi eyo. Kakati kigambibwa nti omujaasi omu yawambibwa gye buvuddeko era nga yavuddeyo n'ata akatambi. Simanyi oba baamuwamba be baamuwadde essimu n'ata akatambi
bakatambi kano kali credible ekimalanga ddala information gye yafulumiza yeyo oba oliawo nze njagadde nkakuwe okalabe bulungi nnyo katuukira ku message His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yabadde ng'agamba era bannayuganda bangi bali mu mode eyakijja batuukako omu ku omu abasirikale b'ekitongole kya Uganda People's Defence Forces wamu n'ekitongole kya police bagenda maaso n'okukola ebikolobero nga bakuba bannayuganda oba oliawo nga bo balinga bagamba nti si bantu tewali kisobola kubanga kibatuukako kakati bannayuganda abasinga obungi katambi kano bakalabye wabula atannakalaba kasange wano kuba kankakuwe ku mukutu ogwa Red Zone TV osobola okuba ng'okasaasaanya buli omu kamutuukeko then oluvannyuma lw'akatambi kano ngenda kujja mpiteeyiteko mu bubaka bwammwe mu comment section era ng'ate tuwunzika vidiyo ey'olunaku olwaleero wuliriza RA 1504 72 Sergeant Muhindo Chikoba William. To my family, my countrymen, and all who may see this message. Over 2 years now, I've been a prisoner of war in a foreign land, held captive by Al-Shabaab. My country, Uganda, my government has left me to rot here. My unit in the army have abandoned me, and here I am now, all alone, hopeless, desperate, and forgotten. When I was deployed to Somalia in 2023, April, I believed that we are fighting for peace and stability in this country through fighting terrorism. I believed in a phrase, African solution, African problems. But instead, I found myself a son in the war that had nothing to do with. A war being waged by the United States and their Western allies. We Africans were mere pawns in their game. Used to further their neocolonial agenda. We are simply cannon fodder for their conquest. And after falling into captivity, our nation has abandoned us. We are here now, rotting away, with no one to hear our cries or come to our aid. We have been forced into this life by false promises and misguided intentions of our leaders, which made me to believe that I was fighting for something. Serikali wa poliisi ogwo agamba nti yawambibwa era abadde aweereza obubaka ng'abaweereza gavumenti y'eggwanga erya Uganda, abaweereza famire ye, abaweereza abantu bonna ab'enjawulo oba oliawo bekikwatako nga bw'owulidde mu katambi kakati ebyo sijja bigendamu nnyo gadde nga kuwe era nga message eyo njigattagatta n'eya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu gyazzenga kale bano abagenda maaso n'okuba nga batumibwa okukola ebikolobero bitali birungi eri Uganda. Kakati gwe genda mu comment section owulire olowooza ki ku nsonga y'omusirikale oyo nga kubanga tusimpula n'ensonga endala ku mukutu guno gwa Red Zone TV. Neebaza abantu mwenna abajja mu comment section ne muteekamu obubaka bwammwe ku nsonga ez'enjawulo ze tuba tuusizaako. Ate message ezo zituyambako okulaba nga tugenda mu maaso n'okuba nga tukyabaweereza mu ngeri emu oba endala. Kakati njagala kuyitaayitako mu bubaka bwammwe, njagala kugendako mu comment section berenga nayo tuyitayokko ensonga ziberenga zitambulira ddala bulungi nnyo, wabula nga sinatuuka eyo nnyongera okukuba omulanga era nnyongera obbajjukiza nsonga ya fulaaga. Bannange atanagula fulaaga nja kusaba ogule fulaaga. Bw'obanga osobola kugula fulaaga ng'oyita ku mikutu egya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu egimanyiddwa kikole. Bw'obanga osobola okuyita ku mikutu egy'enjawulo gyonna, emikutu nga Ghetto TV, emikutu gyonna gy'omanyi eri office egitambula ne president, yakukubiriza gendayo gikyalireko oggyeyo ennamba ezo eziteekebwayo osobola okuba nga okontributinga ku mulanga wa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu olwo nno ogw'okugula fulaaga ensonga zibeere ng'ate zitambulira ddala. Kakati wano ku mukutu ogwa Red Zone TV naffe tulina kaweefube waffe obw'okulaba nga tugula fulaaga nga Red Zone Media era tuzigula enkya n'eggulo, era neebaza mmwe mwenna abajja ne muba ng'ate mutwegattako
la fulaga abamu botu wa fulaga mu peke abamu ne mutu wa sente tugende tugule fulaga ne tugatta kwezo ze tuyina so kakati mbebaza abajja musigala nga mukyagenda maaso n'okukola ekyo abamu n'ogula leero n'ogula n'enkya n'ogula ne luli ate mukolera ddala omulimu ogw'amaanyi ennyo kakati gwayagala okuba nga contributinga aweegase kuffe yakusaba na ku nnamba ezo z'olabaawo ongebere etambulira ddala bulungi osobola okukuba essimu osobola okuteekako message osobola okuba n'ensonga yonna gy'oteekawo ne tuba nga ate tutambula kakati njagala kuyitaayitako mu bubaka bwammwe nga ddala bw'oba wataddeko obubaka bwo kekadde osobola okuba nga ate mbuyitaayitamu kubanga ffe kino okubeera nga tukola kakati wuliriza ono bamwise Josh Ganga webale kubanga kwoli agamba abuuza ku pulezidenti we nawe kansuubira olikkiriya message yatuuse bulungi no era erabiddwa ku mukuto gwa Red Zone TV. Iza Joseph baba webale kubanga nawe kwoli nga bulijjo ntera okukulaba Kato Seremba webale kubanga kolyaga Mr Seremba Kato Fred webale kubanga ogoberera omukuto wa Red Zone TV yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawaana nnyo okubeerangako ate n'ogoberera ensonga ate n'ojja ne mu comment section noba ng'oteekayo obubaka bwo ku nsonga ezo oba owulidde nga bannayuganda baleetedde webale kubanga ogoberera Semamba Muwanguzi Francis Semamba Muwanguzi Francis webale kubanga nawe ogoberera obubaka bwo bwatuuse bulungi nnyo message yatuuse Piira webale kubanga nawe kwoli bamuyise Umarukani nawe webale kubanga ogoberera mami wange mama Kevin okuva Switzerland webale kubanga obeerangako ku mukutu guno webale kubanga oteekangako obubaka gw'omu ku bantu abatuwa amaanyi kala nga tugenda maaso ate n'okuweereza ensonga nga bwe zirina okuba nga zitambula mama Kevin webale kubanga obeerayo ate webale kubanga ogoberera ate era webale kuwagala nkyukakyuka webale kubanga ogoberera nnyo n'okwagala enkyukakyuka yawulo nnyo era tukusira ddala ne Sekusiima yenna wano ku mukutu wa Red Zone TV ensonga we zisinga okubeera nga zitambulira ddala ogoberera nnyo ate n'oteekako n'obubaka tubweyanza Nankumbi nawe bale kubanga ogoberera message yatuuse bulungi nnyo Nankumbi ng'agamba nti abasajja abali mu State House bali mu panic ku message ye nwamwise Diana Diana Kaddu nawe bale kubanga ogoberera n'agamba Ugandans must wake up yatuuse nwamwise Namakula Bushira n'agamba naye message ye yatuuse bulungi nnyo ayogedde ku nsonga za tia gas aba campaigning ekiro abatali ba NUP nga tebabakolako Sofia Soko webale kubanga nawe kwoli message yatuuse namugwano Asha nga bulijjo message yo yatuuse bulungi nnyo Massa Merina nawe bale kubanga ogoberera ono bamwise Kanga Ve Godfrey yatuuse bulungi nnyo Margaret Najemba nga bulijjo webale kubanga ogoberera agamba nti bagala kubba kalulu pauza bizibu nawe bale kubanga kwoli ku mukuto gwa Red Zone TV bamwise Waston nawe bale kubanga ogoberera message yatuuse Ali Shabani nga bulijjo Ali Shabani nga bulijjo webale kubanga ogoberera omukuto gwa Red Zone TV na gy'osinzira okubanga gy'otulabira obubaka bo nabwo bwatuuse bulungi nnyo bamuyise Nakalembe Oliver n'agamba akaliro bakawulira Press Nabwire webale kubanga kolyaga ne Museveni can't get ashamed webale kubanga ogoberera bamuyise Natura Nacholevi n'agamba only Robert Kyagulanyi Ssentamu ye president gw'amanyi Naruze Ahmed nawe bale kubanga kwoli yatuuse Hasifa Habiba nawe bale kubanga kwoli message yatuuse bamuyise Kobusi Awuya Kobusi message yatuuse bale kubanga gyoli najyo sinzira okubanga gy'otulabira Sara Kiwanuka nga bulijjo message yo yatuuse agamba Museveni yabyengedde yakugenda asaaga Sophie Mochibi nawe bale kubanga kwoli ku mukuto gwa Red Zone TV ono bamuyise Ofonyo Andrew agamba let him stop that nonsense yagamba January Kaguta Museveni alekeraawo no sense we message yo nawe yatuuse bulungi nnyo abamuse Nanyonjo Agnes nawe kubanga ogoberera obubaka bwatuuse Kyosiimire Clemencia nawe kubanga ogoberera message yatuuse bulungi nnyo abamuse Sambuli bale kubanga kwoli no bamuyisa Abbas Muhammad Abbas nawe bale kubanga kwoli message yatuuse Nathan Musoke nawe bale kubanga ogoberera Semamba Wanguzi Francis yatuuse gamba nti NRM ne NUP mwakirizibwa kuuma akalulu ke toba tuleke tukuuma akalulu kaffe badde Semamba Muwanguzi Francis yatuuse n'agamba nti okojasi kwagala kutiisa yatuuse bulungi nnyo niyo ono bamuyise Margaret Najemba we bali kubanga nawe kwoli message yatuuse bulungi nnyo ono bamuyise Ali Shabani message yatuuse James Bwani Kabali
bale kubanga koli yatuse kire Tosimire Keremensia agama Museveni byakoze byebitwa Museveni byakoze tabira balaba byobote Ashifa Habiba bale kubanga koli message yatuse Mildred Nakiyingi ono walwo omwana agamba nti Museveni no sense namakula Bushira bale kubanga gobera message yatuse atu Haire Godfrey nawe bale kubanga koli message yatuse bulungi nnyo Badani Namakula Muhammad we bale kubanga ogoberera waka bwatuse bulungi nnyo ne mami waffe omulungi nnyo mama Kevin of Switzerland message ebanga nayo yatuse bulungi nnyo kakati yo yensonga yagadde okubangamba waako naye nja bakubiriza banango okugula fulaga n'okujja ku mukutu guno okwongera okusupportinga ensonga eyo bomulanga ogwa His Excellency Kyagulanyi Ssentamu okugula fulaga kubanga yekawefube aliwo olunaku walero ku mukutu gwa Red Zone TV bali kubanga okyagobera no gyosinzira okubanga gyotulabira atanaba kubanga subscribe nga kikole tubere nga tutambulira ddala ffenna tuganye mu updates eziddako bwe tuba tukomyewo okutuusa akata amawulire amalala ngazo obufumbo olina omwami naye ng'akutawanya olina omukyala ng'akutawanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe ayina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo wooteeka sente zifa bufi bowola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambulirako ebisiraani ekikwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutawiibwa nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp